ate waliwo akabinja akali violatinga so ekintu ekyo tetuli basanyufu nakyo. Laptop yogenda kuwulira otya tetwagala kwogera bulungi olwaleero nga bannaffe obulamu buggwawo. Tugenda kusaba poliisi mu butuufu ebintu bino bihappeninga mulaba omuyimbi omwajja ku mulyango ng'alina gganga y'abantu abatali babuvunaanyizibwa 50 ne mumuggulira omulyango n'ayitawo. Ate waliwo akabinja akali violatinga so ekintu ekyo tetuli basanyufu nakyo. Tetuli basanyufu yadde aka n'akamu. Essaawa eno tulina babawunsa mwenna akavidiyo akaze katambula keba akalagiddwa ensi yonna nga balaba babawunsa ali mu kutaakiriza abakuuma emirembe abantu okubanga bali mu mirembe ate nga akubibwa abayaga abatambula ne alien skin. Ekintu ekyo kigenze nga kibeerawo waliwo n'ebirala ebitali ku vidiyo ebitali mu kamera naye nga bize bikolebwa emabega eyo naye ku luno kiri too much. Tetuli basanyufu nakyo. Twagala okutegeeza bakama baffe abakuuma ddembe poliisi gye tukola nayo kubanga eyo vidiyo eragira ddala bulungi nnyo nga bakuba bawunsa ali ku security ne wabula nga poliisi n'amagye nga biri awo wabula nga bitunula butunuzi naye oli n'akuba eŋŋuumi ne yeetola n'agenda n'addamu n'akuba ne yeetola n'agenda nga teriyo mumukwatako. Mwalabye vidiyo nga bakuba abantu bagwa mu bantu wakati nga balinnyalinnya abantu bakuba abantu ne poliisi. Where are you? Abannayuganda baffe bwe batyo because of just a group of people. Tetugenda kukikkiriza ekyo. Olunaku lw'olwaleero mulabyeko ng'abaana abaakubibwa banyiivu era babadde beewaddeyo okulumba alien skin abawe abavubuka abo abatambula nabo kuba abamu babamanyi mikwano gyabwe kuba tetulina namba ya alien skin kumugamba nti abaleete ne babadde baagala alien skin abawa abantu abo bennyininyini abakola ki ababakuba kuba babamanyi ate alien skin yatambula nabo ne unfortunately nti police esabye ne stopping abavubuka abo era naffe ne tubasaba basooke ba stopping ensonga zino poliisi eveeyo eziyimiriremu. Tukiriziganyiza ne DPC afande Kamugira bye twogedde naawe tukiriziganyiza nti ensonga ezo zitunulibwemu. Insecurity mu bivvulu kati weeri kati bwe batuuka okubanga ate waliwo abavubuka abafunza security ne bagikuba ne bagiteeka ku ttaka. What about be bakuuma? Are they safe? Aho we tugenda so mbasaba tubeere begendereza nnyo ate n'ensonga twemegikwatanga abasaaga kuba byatandise mpola kati essaawa eno biri ku security mujja biraba nti biri ku babawunsa bituuke ku poliisi ate nga eva era poliisi tubadde tukola nayo nga naye nga bagikola ki nga bagikuba. So kino si kyakusaaga bwebanga poliisi eremeddwa then people we can handle public can handle those boys kuba tebalina kye bali I'm telling you tebalina kye bali bayaga bayala kati police bebanga tesobola kuhandlinga nsonga ezo abantu basobola. I'm telling you. Yes. Babawunsa basobola. Buleka Umaru nze president wa Uganda National Bouncers Federation. Tuva ku poliisi ku nsonga ebaddewo nga pyala obwa abanyonyodde nti waliwo ekizibu ekyazimba Kanyama ffe tugiyita Manduso. Ebyo ebibinja by'ababbi bitambula n'abayimbi bwibanga bitandise okuba babawunsa eyo Manduso egenda okwonoonera ddala ebivvulu obanga poliisi yo bagikuba amacupa n'esirika ffe tetugenda kusirika. Ffe twajja kuyamba poliisi okumalawo ebiguruupu ebyo by'ababbi kubanga ffe gye tukolera gye babbira poliisi tebamanyi. Ffe babawunsa bakola mu night club mu mabaala mu bivvulu ffe tumanyi abo abantu. Tosobola kuŋŋamba nti gwe ogenda kubakwata obamalewo ffe tukugamba katukusalire tukuwe ku magezi tulabe ebiguruupu bino bwe tubirwanyisa bisaanewo ate gwe otugamba nti nedda. Tugenza okulaba ebizibu bye tufuna poliisi tuginnyonnyola eringa etawulira eringa etalaba. Tufiiriddwa bannaffe ekiseera ekiyisa emyezi nga 3-4 abawerera ddala 10 tuginnyonnyola abantu baffe ababakolako mu justice ku makyanga baddayo ewaka babakubira kugundi ku mirimu gyabwe ku miryango. Ababbi bogaana okuyingira be baddeyo ne beekolamu ekiguruupu ne bakomawo enkeera bwonnyuka baba baakulinze dda nga bakuba ku mutwe ng'ofa. Ffe tukanya kuziika ffe ripooti tetuziraba ez'abannaffe bafaaki. Tugamba mbutuufu tetujja kwogera bulungi leero mu mawulire nga bulijjo. Tugamba poliisi lwaki temutuyamba nga bwe muwulira omwogezi w'abagambye. Tukwatagane ebintu ebyekisiru mu Uganda byaggwawo dda Uganda ndala.
bannaffe tukwatagana ebigurupu ebyo tubirwane nabyo tubijjewo naye nga tetunajjawo bigurupu ebyo musooke mukwate bannannyini byo kwata alien skin omwana yakajja mu industry tannamala n'emyaka 2-3 omwana apuuse ensonga basibye abayimbi e Bulaaya ono mu Jamaica yakava mu komera abadde agenda kufiira mu komera Barakeri bali makomera Papa Fudadi bali makomera alien skin yani with alien skin basebo ne banyabo mutuyambe muleme kutunuulira kya Palaso kye yakoze musoke mumanye ekinyusi kyavudde mulyoke mukwate Palaso bwe munakwata Palaso mulala agenda kusituka nze ndi w'amaanyi kubanga yakava mu komera bwe mukwata Palaso ne alien skin mumukwate mubatuuze ng'ebitongole bikuuma ddembe mubabuuze mufaaki kakati bwe mumala obatabaganya mubajjeko ebiguruupu bino mbagaye tetwagala kuddamu kutambula na muntu yenna nga bwe mulaba Chameleone yalina guruupu atambula n'abantu aba DJ ne dereva DJ amuterayo music na dereva ne bawunsa takyamulina n'olwekyo poliisi n'ebitongole ebikuuma ddembe mutuyambe ekintu ekyo mukikole bwe munaagaana ffe nga bakanyama tugenda kulwanirira omulimu gwaffe n'obulamu bwaffe tetugenda kukkiriza kufiira bwereere famire z'abantu abafunye ebizibu batutadde ku nninga bajja ku ofisi zaffe batubuuza abantu baffe bafaaki mutuyambye mutya ani alabirira famire z'ababawunsa abafudde waliyo poliisi etuwa ku buyambi lwaki mwagala otwogeza obubi mu ggwanga lyaffe twakola ebibiina bino nga twagala okwejjamu abantu ababi nga twagala abantu abalungi ffe tuba veetinze naffe ffenyi tetwali balungi ne twatuuka time ne tulaba nga Uganda ekyuse ne tubeera abantu abalungi ab'omuwendo ne twekolamu omulimu ne tukola ebibiina bino bannaffe bagende bakole emirimu mu mahotero mu bivulu okuuma abayimbi okuuma abagagga n'ezo ZNTV zonna tubeere nga ne gundi zonna mu ab'amawulire mwenna tubeere nga ffe tubakuuma nga muze mu bivulu naye bw'onojja ne bakuba ne bakuggyako kamera yo ow'amawulire ne bakuggyako essimu yo ey'ebbeeyi ne bakuggyako laputopu yo ogenda kuwulira otya tetwagala kwogera bulungi olwaleero nga bannaffe obulamu buggwawo nze Umaru Bulega saagala birala tuva ku poliisi nga bannaffe bavudde wa alien skin ng'ekibatutteyo nga bagenze kubuuza muyimbi oyo sebo abantu babakubye abantu bafa amacupa ne babakuba emba ne baziwogola ekibinja kyonna kyonna nga bwe kyabadde bebaani era tubaagala olwaleero tebagenze kwonoona bintu bya alien skin nga bwe kyabadde bagenze kwogereziganya na alien skin ng'omuntu poliisi yeebadde erowooza nti bannaffe bagenze kukola ki kulwanagana ffe ebintu by'okulwana twabikoowa poliisi babadde tebanatuuka ne bayita ne boogereziganya ne DPC n'abagamba mujje tugende mu meeting nze mumbuulire kye mwagaza alien skin nja kikola bwe muba mumwagala naye nja mukola ki nja muyita tekibaddeewo mu meeting ge mazima saagala kwogera birungi bannayuganda bye baagala kuwulira mu meeting tujjeemu ekintu kimu nti afunye order okuva eri bakama abe mukwate bakanyama abalumbye waani owalien skin tetwagala kuddamu kulaba kifaananyi kyabaddewo owulira ffe bwe tumubuulidde ensonga eyaffe n'agamba kitegeeza mubadde temunakola ki temugenze kukola ki okumenya mateeka naye era kimubadde mugenze okukola mwandibadde musooka wano ne mutunyonyola ffe ne tuyita alien skin ne twogera naye kati kimubadde mugenze okukola kibadde kibi ne tukkaanya bwe tumaze okukkaanya n'agamba nti ababadde bambuseeyo babaggyeko statement oluvannyuma babakole ki babate ne mugamba statement yaawo ate esinga eno ffe gye tukoze eki gye tukuwadde ekibadde kitututte kyekyo akati tuvuddeyo nga atulaga nti bagenze kukola statement bonna nga bwe babaddewa owalien skin era tetugenda kuzikiza tugenda kuba wano tuddeyo bannaffe tulabe oba bamaze obajjako statement poliisi emanye okukozesa obuntu ng'obwo bwemala okuggyako ti anti kati oli musibe oli suspect omaze okugibwako statement yingira akaduukulu obwo buzannyo bwonna tubumanyi naye bwe muba mumanyi nti tuyambagana poliisi ne babawunsa n'omuntu wa bulijjo mutusaasire
nti bannaffe abo babadde bali ku bulumi bw'abannaabwe. Omusajja wuuno emba zirimu waya bamukubye ejjo mu lubiri yona atambulira mu kavidiyo ko mu lubiri ono gwolaba ono wuuno omusajja alina diferensi owulira basajja balwanyi naye bakakkamu tebaagala kulaga kifaananyi kubanga ffe tufuna emisomo tetukkirizibwa kulwana naye tukwata omuntu ne tumukwasa omusirikale n'agenda ye n'akola ki tuprotectinga embeera embi ebeeriwo essaawa eyo. N'olwekyo ngenda kusaba DPC afande tukamugira abantu baffe bamala okola statement nga bwogambye bawe ki baleke batambule balina obulumi balina abantu nga 5 balina obulumi obw'abannaabwe bwe bakuba emba ne baziwogola ng'ono n'ono n'abalala. Waliwo ekibinja ekyavudde wali ensikini jjo ekiro okumakya nekigenda wano ku lw'Emasajja ne kirumba bakanyama ne balwanagana n'ekibinja ekyo ne bayingira ennyumba abaana nga bazina majambiya kutema bakanyama. Uganda kyeno tuli mu Uganda tuli mu kidandali kyaffe oba mu kibanda kya firimu. Polisi muliwa ebitongole bikumaddembe muliwa bwe munaaba temuganya okutuyamba. My friend ffe tulina manpower y'abantu 85 bakanyama okwetolola Uganda. Tujja kwegugunga abo abantu abatambula n'ebibinja bajja kuggwawo bajja kusaanawo. Ffenna bwe tutyo bwe twali abantu abamu baali balowooza tetusobola kufuuka bantu naye amakomera gaatufuula abantu ab'omuwendo katulinga lujegere lwa gaali naye tetwagala tufuula basiru tuze tukomplaininze muganya okutuyamba. Olunaku lwajjo nawandiise ebbaluwa ne tugitwala ewa IGP Inspector General wa Police ne tugenda ne tujje wa KMP ne tuve wa KMP ne tugende na Tete wa RPC ne tuve wa RPC olwayo tubadde tugenda Kawempe ekituganya ogenda Kawempe bye bino. N'olwekyo poliisi n'ebitongole bikumaddembe muveeyo mujje mutuyambeko. Tukooya abantu baffe okufiira obwereere tukooya abantu baffe okubatyoboola ng'abayimbi bano basobola n'okwekolamu omulimu bo bennyini. Kenzo n'ayita banne ne batuula ne babebekulu be tubadde tumanyi tibava mu bino ebintu nawe n'ojja n'abantu ekibinja ky'abantu 3 biki ebyo olina bakobbula basajja balwanyi bali 3 tambulanga kuba bebekulu be bamu ku bayimbi be tubadde tuwa ebitiibwa wano mu Uganda naye eky'omulubiri naye kyamuweebudde kubanga ekibinja kye yabadde nakyo kyekyabadde kiro abantu bonna yabadde tabamanyi kimuwerekera kyokka kye kimweyambisa kikuba abantu babba naye ye tamanyi nti abamuwerekera bano beefuula abawagizi babbi. Sebo mwami Kenzo nawe kola omulimu gwo nga pulezidenti w'abayimbi tukooye nze nga pulezidenti w'abakanyama nja kufuuwa firimbi mujja kubulwa we muyimbira mu bifo bye tukolamu mukama bakuume. Amanya gange nze Aisha Senkubuge n'abakyala Bouncers bana nze neewuunyiza ddala baita we mpulira n'obusungu ku kyekigenda maaso ndi wano neebuuza abakulembeze abatwala abayimbi mukola ki bino nga bigenda maaso. Ye ekirala tumaze emyaka n'emyaka nga tuddukira eggulu nga jje naafokasinga ku kintu kimu kutereeza abayimbi ne industry eno. Kyembuuza byonna bye tubadde nga tuyitamu mu bisudde ow'ekitiibwa Jjajjalagaddi mmwe bakulu mu bayimbi naye mu butuufu ne mulaba omuyimbi n'atambula n'abantu 30 n'anyigiriza abantu nga tafuddeeyo ono mukazi ono musajja. Abo abantu be mutambula nabo bakosa abantu bakosezaamu bakyala bammwe bakosezaamu mikwano gyammwe abajja mu bivulu. Gojja kulowooza mbu oli mu kuzunga ne alien skin ogenda bw'okuba abantu kumbe ne ka girlfriend ko kagenze mu nkuuka mu kifo kyekimu mwogenze gwe nga wakatuusa alien skin omulala zze ne bebekulu agenda kukatomera akasawo akatwale n'amannya agayuwe. Nze jjo neewuunyiza nabadde mu kkubo wakati nga ndaba omusajja gwe tuwa ekitiibwa bebekulu nga naye aviibwako emabega abantu abawerera ddala 50 ddala n'ekitiibwa ky'oyina n'omukulembeze n'erinnya ly'oyina naawe n'okkiriza abantu ng'abo bakutambulireko. Nabadde ndaba amawulire jaga NTV ndaba ow'ekitiibwa Afande Lusoke ng'agamba nti bakanyama abatambula n'abayimbi bana ennyongero bajjukiza temuli kanyama ategeera nga n'ebyakola bya butegeevu ayinza genda kukola mulimu nga tayambadde uniform. Mwabo bayita bakanyama mulimu eyabadde ne uniform ava mu kibiina ki. Tuli wano tuli mukubiriza basajja baffe mubeere bampisa mukuuma abantu mubakwate bulungi
n'abakyala abalala bo mwe mugenda emirimu mugi w'abantu batategerekeka tebayina mpisa tebambala uniform bye bakola okumanya bimenya mateeka tasobola nagamba nti kanyambala uniform ng'amanye ekyabajjamu identifying naye kyamukisa mulungi twebaza bannamawulire na buli muntu yenna akwata kamera abagezezaako okutambuza emboozi zino n'ebintu ebibi ebituuka ku bantu tugenda kusaba poliisi mu butuufu ebintu bino bihapeninga mulaba omuyimbi omwajja ku mulyango ng'alina gganga y'abantu abatali babuvunaanyizibwa 50 ne mumuggulira omulyango n'ayitawo kati musuubira kanyama agenda mulwanyisa atya nga mwabayiseeko mumuyina n'emmundu abayiseeko kati olwo atalina mmundu noddira ku muntu n'omukuba nga talina kyakutte talina kisi ali mu kutaakiriza mbeera gwe n'okuba oli muntu kikaaki omala omukuba n'obuwo ne bamukubira mu kkubo n'olwekyo tusaba poliisi etuyambe tukolera wansi wammwe mmwe mututwala mmwe mutufudde kye tuli mmwe mutusomesa mmwe mutuyigiriza engeri y'okukuuma abantu kyokka ate bali mu kututyoboola bali mu kkuba abantu bali mu kumalako abaana eddembe lyabwe nga mutunula tusaba mutudduukirire kuba omulanga guno eri Uganda Police ekozesa obukugu bwonna okulaba ng'eyita abayimbi abo abatambula n'eggaali oba etambula n'abo abantu abakola ebikyamu babaleete ku mapoliisi tubascreeninge kubanga ffe tubamanyi abaakubye batuusizzaako obulabe ku bantu baffe tubamanyi abaakubiddwa balibi tebasobola kwogera tebasobola kukola family zibalinze okubulabirira tugenda mu school fees wa January niye abantu bali bubi Uganda Police mulina obukugu obuyita abayimbi abo bajje n'abantu baabwe tuscreeningemu ababi tubavunaane kubanga bakinaba tekiri bwe kityo tukyayina abantu bangi tugenda kwongera mu bongezi maanyi okulaba nga kijja kutuwaliriza ffe ate okukola omulimu gwa poliisi ekitali kirungi